iriza channel nga tubatuusako amawulire agocha wano mu Uganda. Subscribe ate tewulabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications. Eddy Kenzo Edrisa Musuuza wetwogerera munyivu yalidde obuwuka. Eddy Kenzo abaana bamutabukidde ku social media nga bagamba nti ye si wakulondebwa. Akati kino kidiridde oluvannyuma lwa awards ezize nga Eddy Kenzo Diamond Platinumz n'abayimbi abalala bangi nga bali ku listi, naye nga olina okulonda omuntu oyo okubanga asobola okuwangula. Kakati Edrisa Musuuza abaana bamutabukidde ku social media nga bagoberera ebigambo byayogera ku TV ng'agamba nti ye watuuse yeyetuusizaawo n'ebirala bingi. Kakati abaana banyiivu bagamba nti wabanga watuuse ye yeetuusaawo lwaki teyeeronda. Boogedde ebintu bingi nga banyiivu era nga bayomba bagamba Eddy Kenzo yeeronde. Kakati Edrisa Musuuza mu bunyiivu mu bukambwe avuddeyo n'agamba nti ye tafaayo oba bamulonda oba tebamulonda, bakole bye baagala. Era ye n'agamba nti kati alina agenda fokasinga ku mirimu gye nga ambassador wa tourism mu Uganda. Akati Eddy Kenzo agamba nti webaba nga baagala kulonda Diamond Platinumz, it's okay kabamulonde olw'ensonga nti naye wa East Africa. Akati Eddy Kenzo agamba nti kyebabaana kyebaagala kyabakola ye tagenda kufaayo olw'ensonga nti yali mu mazima ate nga mutuufu. Eddy Kenzo ye bw'atyo ebibye obitambula kati, naye nga waba osobola okuba nga olonda osobola ogenda maaso n'okulonda awards n'okumulonda Eddy Kenzo asobola okuba nti awangula awards zino wabanga awangudde he's making Uganda proud. Abaleetera Uganda okubeera nti abantu bagimanya, bongera okugimanya nti yes, Uganda gwanga no lirimu abaana abalina talent. Uganda mulimu abaana abalina talents ez'enjawulo. East Africa's got talent, Uganda yawangula. N'ebintu ebirala bingi Eddy Kenzo azenga awangula, n'abayimba abalala bazenga ba making up Uganda proud, babeera a good example eri abantu abalala abali wabweru wa Uganda. So if you can, please mugende maaso mulonde Edrisa Musuuza. Sasha Brighton kalungi wetwogera saawa zino yayanjudde shonga. Abantu bano omukwano gwabwe gubadde si mwangu. Abantu bano bavudde wala, mubaddemu ebintu bingi, ebizibu bingi, mubaddemu essanyu lingi, bintu bingi ebibadde mu mukwano gwabwe, naye wetwogerera basazeewo ne bagamba nti kati ekintu kabakiteeke ku level ndala. Abantu bano Sasha yayanjudde omwami eri bakadde be, era wetwogerera kati muntu we Sasha ne Habati kati bantu bali omu. Embaga tenabaawo ejje eri mu kubo, naye nga bo basazeewo ne bakola okwanjula era nga ekintu kitambula bulungi. Omanye empewo ye Kampala ebadde si nyangu, ennaku zino ebadde si nyangu. Kakati abantu bano basazeewo ne bagamba ekifo ky'okubeera awo nga tobeera n'omuntu wo, olina okumukubira essimu ate olina okumulinda ku weekend kabanjule ekintu kigende maaso kiggwe. Akakase nti kati omuntu we ewaka bamanyi nti ono ye musajja ye musajja agenda okubeera ne muwala waabwe, ye musajja ekinaatuuka ku mwana waabwe gwe bagenda okuba nga bakibuuza buli kintu nga babuuza ye. Akati abantu bano omukwano gwabwe gubadde nga guli ku level endala, kati ko kabasalewo bagende maaso n'okwanjula. CBS Emandu so presenter Titi wetwogera celebrating his birthday kati alina emyaka 35. Titi ono mukyala mulungi akola ku CBS program Emandu so ono